tax okusinga alimu extended families. Families ezirimu kojja maama magone wange ne muzukulu wa gundi. Kati njagala obawule bwoti. Njagala wandike who is your primary responsibility. Asookerwako nti ono mulinako obuvunaanyizibwa. Ntegereka bulungi. Oyo omuwandiika ayinza okuba maama wo oba taata wo gambe ono ye mulinako obuvunaanyizibwa. Kati odde ku gwe bayita secondary person, omuntu addako awo gwe ninako obuvunaanyizibwa ng'ovudde ku maama oba taata oba jjajja oba ssenga oba kojja. Kati addako awo mulimu baganda bo, osobola obbateeka awo. Kati tertiary responsibility, simanyi mwana wa kojjange, simanyi mwana wa jjajja azaala gundi, simanyi mwana wa kojja ow'ebusukuma, abo bali eno ewasemba. Kati ekyo kigenda kuyamba bwe bakukubira amasimu, weevu ki gy'oweereza ogamba oyo wa tertiary nga bize bwebambi ali mulwadde ali mengo kankuweereze ka message awo bambi bizze bubi. Toteekako ze bakugambye. Abantu bano bagezi aba black tax. Bwakukubira essimu okugamba nti Joshua ali mu ddwaliro, agatuli wano mu ddwaliro ne maama nabo baseera bulako akatuli 55,000. Bakugamba mangu figa so that owulira nti buvunaanyizibwa bwo okubaweerezayo at least 10, weereza 5. It is an emergency. It is not your priority. Byanjawulo. Bigudde tebiraze si byakusoosowazibwa.